oyo musajja nze mwita a fool. Bebe Cool. Chovola nebiri is Gagamel ina company. Eri bagita abagaga singing kira gundi group. Oyo guy watima. Kwegamba bachita batya. Kwegamba aine tima is so watima. Okumanya watima aliyekolako. Nagamba doctor. Oyo kyali agambi yatugamba nti yakayimbira President Museveni emyaka 2. Chameleon atakoleranga President Museveni. Bobi Wine atakoleranga President Museveni. Bible yegamba nti Katonda akuwa omukisa oyambanga abaganda bo. Actually nga tonna yamba bantu balala. Bannange nze neewunya muto wange oli gye ngenda okuyimbira. Nze nasooka okufuuka star mu family yaffe. Ne ngende Netherlands ne mu America. Wamula eyo nagye nagenda saayamba baganda bange. Naye oyo muto wange ayambye baganda baffe ne family yaffe. Oyo Bobi Wine okumanya leader mulabe. Avudde ku family ye kubanga akulaga nti n'omwana asembayo ultimate dance whatever vibes oba omulaba buli muganda wazimba tugamba okuzimba nga tebali ku sente za government. Bobi Wine nga tebana kusiri wali eno South Sudan yali atwala amazzi nene babiyingira musimanyi bitya n'olaba kino. That's Bobi Wine. Laba Eddie away tebalina nusu neji ya government. Boletanga oyo Bebe Cool okumanya is another sadist guy. Is a sadist. Goroza taina baganda be. And I don't have the problem with him. The problem was President Kungamba nti oyo musajja namuwa billion abayambe kiyangamba. Big size muchi mumuntu amanya omuntu ogusoro kwa gwe munene ne bino ebifuba olw'okuli obubi nengo bongo butinyiriri. Ojorabe wali mugundi ngawuga. Chobola big whatever nga kanaswi wali. Yes. Byanabene yageja. Ekigere kye kinene olubuto alinga munyiwa amarwa. Ngobera mirembe mbumbera nti ndanga olubuto lulinga munyiwa amarwa. Yenna sagala nze even I don't even in life mbu cross over what. Twebuuza mwali wali wasirika muko ng'omusajja gwe bayita Bebe Cool oba yerinnya ki obedda era gwe tuba tusemba naye oba kyolese ebyemisolo tujja byongerayo kubanga program ebadde ya lukwakwayo oyo mubuulizaako ki nanti kakati nalabye olutalo luzeemu simanyi nalabye ate ndabekorema tugamba sibitegeera kati kankubuulire obuzibu buvaawa engege tuli ku program chap tujikuba tujita mu lukwakwayo kubanga bananga obudde buzibye ate wisdom zine sawamba mu nyumba sitaba nnyo na security kyovula tudduka lukwakwayo leka nkubuulire oyo musajja nze mwita a fool. Bebe Cool. Chovola nebiri is Gagamel ina company. Eri bagita abagaga singing kira gundi group. Abagaga bonna abali mbagaga befaanana gwe mbulirayo w'amaanyi. Abagaga singing group. Ngetumbudde abantu. Eruwa bani. Yes bakurema. Urema kuwesi bako lwaki tewesiba ku mwana wo. Oyo guy watima. Kwegamba bachita batya. Kwegamba aine tima is so watima okumanya watima aliyekolako nenyini ayekolako yechawa dane tima lye alikola ku bulamu bwe ne family yenna n'abamwetolodde ne tima jealous mu luzungu. Yes watima is so I don't know njagala obuuze njagala ako kadoleke yalese mbukanchalenye actually olujja wenzira mokawulira nga kalese ako kadoleke na Ulidence Karoni ngenda kujja wino nga wa video oyo chali watima nnyo alikola ne ku family ye nagamba doctor oyo chali agambi yatugamba nti yakayimbira President Museveni emyaka 2. Chameleon atakoleranga President Museveni. Bobi Wine atakoleranga President Museveni. Bible yegamba nti Katonda akuwa omukisa oyambanga abaganda bo. Actually nga tonna yamba bantu balala. Daba Chameleon baganda babalaga abayambi Chameleon yasoko tugamba nti palasa ayimba nga tuwakana kati akugamba wali wakana tabatudde that is Chameleon. Chameleon yagala baganda
n'ava ku kyabaganda be n'aganda ku bantu abalala nti mu Chameleon muvuddemu King Saha, Chameleon muvuddemu Red and Weasel, baani abo Bachaga simanyi baani n'abalala otegera n'abalala abaafa. Laba Bobi Wine okumanya Bobi Wine abantu baliida bayamba baganda twali ku show yoyo fala oyo Bebe Cool nga bakola battle ne Bobi Wine. Eddie yawe muganda wa Bobi Wine ye yayimba ku stage ebbiri yasooka ya yoyo Bebe Cool nebwe yali ayimba ku stage kubanga emu yali enneeno tutudde n'ayogera ekigambo ekyankwatako yagamba bw'ati bannange nze neewuunya muto wange oli gye ngenda okuyimbira nze nasooka okufuuka sita mu famire yaffe ne ngende Netherland ne mu America wamula eyo yonna gye nagenda saayamba baganda bange naye oyo muto wange ayambye baganda baffe ne famire yaffe oyo Bobi Wine ayogera Eddie yawe nali ntudde bwe nti mu VIP nga mutunulidde n'amala n'agenda ku stage ya Bobi Wine bwe yayimba n'amugamba nkwebaza mwana nga tetumanyi nti Bobi Wine asobola n'okwesimbawo ku bwerosi weebale kukola nga ffe tutaakola n'oyamba famire yaffe. Bobi Wine okumanya liida mulabe avudde ku famire ye kubanga akulaga nti n'omwana asembayo kimanyi dance whatever vibes oba omulaba buli muganda wazimba tugamba okuzimba nga tebali ku ssente za gavumenti. Bobi Wine nga tebanakusiri wali eno South Sudan yali atwala amazzi naye ne babiyingiramu simanyi bitya n'olaba kino that's Bobi Wine. Laba Eddie yawe tebalina nusu neegi ya gavumenti bw'oleetanga oyo Bebe Cool okumanya is another sadist guy, is a sadist. Gwolowooza talina baganda be abalina ani gwali olabye gwayambi bali bulungi ne famire ye ate kitya batya wani akugambye ebyo babalimba bulimbi weya nenga obubo buzibu kakati and I don't have the problem with him. The problem was President kungamba nti oyo musajja namuwa billion abayambe kiyangamba. That is it. Nemugamba atemusaba accountability ate okola studio twasoka bikuba ono ku flashlight yamusaba billion nga amugambye nti abayimbi be Uganda kibetaaga studio nebira nze siyingira mbino byali asabye president ng'ebibye ne nkuba kiri sente za mukama wange president wakola muki naye omusajja wengeri gyali senior 6 drop out omanyi tulina abantu babiri betwamukwasa King Saha yamugulira uniform ani agulira munne King Saha yagulira oyo Bebe Cool uniform naziteeka mu motoka era atambula nazo yamugamba bw'oba oyagala kuddayo kutula senior 6 uniform zo weeziri kiyamugulira eyo nga big size was big size muchi mu mutu amanya omutu ogusobola okuba gwe munene ne bino ebifuba olw'okuli obubi naye ng'obwongo butinnyiriri oyo omusajja yagejja kankubira ebintu byagejja yagejja ebitundu omutwe gwe n'agejja ebifuba n'agezaako naye byonna ebimuliko byonna byagejja ebintu ebyagaana okugejja ebi ebitundu bye ebyekyama n'obwongo katwabira ddi omanyi beetwala nnyo nti nno baakabi ojja olabe wali mugundi ng'awuga kyobola mbu big whatever nga kannaswi wali yes byonna yagejja ekigere kye kinene olubuto alinga lunywi w'amalwa ng'obeera mu mirembe mu mbeera ntinda ng'olubuto lulinga lumunyi lw'amalwa yenna saagala nze even I don't even in life mbu cross over what nze obuzibu bwange kujja kwepankira ku ssente z'abayimbi ate nadda ku TV nga abraginga ebitaliyo. That's one. Two, yasiriwalira ku Bobi Wine nze kankule you know bakuba n'abasiru bebanteddeko gwe takimanyi nti mpagira President Museveni nkimanyi naye mu magezi gange sisobola kusiriwalira ku mpologoma ya magere. Bobi Wine kikyayogera ekikyamu bukyatubeerawo abantu bagamba yatisa abaana babende baluwa ani atatisanga bantu nanga sema bibu babyo natufuga yabatisa eruweru kikyotege ate bali mitwalo bano bali just bano nga tulaba oli n'agamba strawberry simanyi mbu nawodde nkuba nisasi neriweta bweriti nerikuba omuntu mu nyumba kati Bobi Wine okay esitegeeza abamagye bamwe ne police tebafuna training emala mbu waba akuba bwati
esasi libuuka mu bbanga ne likoma emabega ne likuba omuntu mu nnyumba. Mazima bwana obutomya. Ati kye nkugamba ebyo babirimba basiru. Oŋŋambe owa polisi n'ow'amagye yatendekebwa n'ajja okuba amasasi emisana. Amasasi ne gawaba kati bwe buba kiro bakuba amasasi misana mbu stop bullet ebyo bya kisiru. Let me tell you, nze okwagala President Museveni tekingambisa nzije wano ku show kwogera bya kisiru. Nze okwagala President Museveni si yandagira. I have a history with ekirungi, they know my family and they know me. Nze nsobola okukwata ssente zange ne nziteeka oba campaign oba ng'ate sibagambye. Naye kubanga eggwanga buli muntu yeesunga nsi nsuubize. Uganda tugenda mu nsi nsuubize. Tuva Misiri tugenda mu Yerusalemi. Kati gwe oba tokiraba nkikuga Uganda tuva Misiri tugenda mu Yerusalemi n'abatutwala weebali. Sigamba nti tebanakujja. Weebali. Lwaki tugenda enkya? Ayisha. Ate waliwo ekiganye gojja kulaba. Kati eyensi abatutwala kubanga weebali bw'olaba lifene lya Bebe Cool nga lireese fene y'omutwe litandise okwogera ebitaliiyo kubanga bw'ofuna abantu abali genuine nga bali ku opposition nga Bobi Wine nga boogera ebiriyo. Don't abuse them. Why do you abuse Besigye? Why? Because Besigye Bobi Wine bakuyamba ku checking in your system byotokoze. Nolongoosa neryo lidofene omutwe gwali ogwa ffene lyali kweni bedega amanyaka akavubuka ka Bobi Wine ngenda kakrashinga igwe atasobola ne potizo zakulema okuŋŋanyoza okyo olyawo obwongo bwomanyi obwongo lyeryo li Bebe Cool limanyidde kintu eki kuliwa. Actually let me tell you something, Kinsaawo yakyogera generation eddako egenda kubonaabona nnyo singa muddira eggwanga lino lyavuuka ne mulikwasa abantu nga Bebe Cool. Omanyi lwaki? Kubanga oyo Fool bw'aba obwongo bwamanyidde kuweebwa okuva ku underwear poti engatto okuwasa omukazi kuweebwa okuzimba kuweebwa kitegeeza tebalina kye bagenda kugamba generation eddako. Neraba abaana dokita okimanyi tusitwagolinga ne tusitwagolinga ne tugula emmotoka ne tusasula omusolo ne tugenda e Bulaaya ne tupanga here and there. Tuyigiriza generation ne bana abaana nti you can struggle ne Katonda okuyamba to become someone ng'oleeta oyo Fool kiki yali yeekoledde mu bulamu bwe mbuulire okujjako okubaka ne mukyala we mbuulire kiki aba family tubaleke nedda ngamba talina. And of course nze mbeera ku TV ne ngamba nze I appreciate that. Omanyi lwaki nsiima nnyo mukyala we era nkankidde mukyala we oyo kyali nkusiima nnyo era weebale nnyo. Omanyi lwaki? Bw'olaba ng'omukazi asobola okumiikiriza ebisajja ng'ebyo mwatta omutyanga. Kati odigambako lyagenze kuleeta kano akavubuka konna kali eyo kaavu kanaku ate mwattu kano akavubuka ako akaze kankalabule. Waliwo kye bayita anointing by association. Nti Dr. Kulinane engeri gy'oli doctor, your articulates, the accent, the way you speak English, the way you do your things, somehow somewhere nekanga nga ntandise okukola nga bw'okola. Absolutely. Because kye bayita anointing by association. Bw'olina n'omuntu omusiru Fool ogenda okulaba nga obusiru bwe butandise okwetula kyovula bambi ako nkasaasira. Oyo bwe yaleetayo obuvubuka bubiri okulumba Bobi Wine simanyi Elton Rain because bitya buli eyo bwagwa dda terina amanyi obwavu bulumire. Why? Bwalina n'omusiru anointing eri obusiru kati ndabula akavubuka akaze bw'ovaayo ng'obadde manager wa muntu emyaka egisukka mu 10 kyanewunsiza mbu naye muyimbi. Omanyi fe abayimbi ba gospel engeri gye tutali ba commercial artist nsobola okuba nga nnyimba nga tomanyi naye oyo omuvubuka mbu manager w'oyo Fool muyimbi naye yennyini muyimbi. Naye nagambye oli omuvubuka Faluku namugambye nataddeyo $20 ne mugamba baleete ne check mpayo oluyimba lwe kubanga bakyalibe nga tamanyi n'olwo. Bw'obeeredde n'oyo yeyita big size nga n'ennyimba zo tetuzimanyi ng'obadde naye emyaka egisukka mu 15 ng'osula nansana myala kakati who are you? What value do you have? Ne yamukozeko interview namubuuzize wange tomanyiyo tomanyi my country home tomanyi my residence mbu kagambye mbu waliwo omuwala
mbwandabiriye makere mi wisdom bambi engere thank you webale nakyogera kubanga kati nze nga sinazaala abaana bange Katonda yampa abaana nga balinga musanvu omu agenda kumaliza busawo omu abavuka bali boolabye bayirawo bonna bonna abaana Katonda yabampa nabajja ku street nga baana bato nalinga nkola gospel unplugged ko obligato kati nga bajja ne bansimula nga baana bato batandika mpifiri era baana bange nembiramu mwebali bange omulala yatudde senior 4 n'abalala n'omulala yawasa omulala ali wakalima kati bambi kasebo kazze kubanga obuvuuka bwe butyo munange buyimiriddewo ku bakazi bakulu kati kalowooza sobola kubeerawo nga siinayo omukazi andabirira kubanga omuto gy'amanye enkuba gyetonya kazze nga kagamba nedda oyo Kaye waliwo n'omuwala amulabirira emakere wisdom asula mu installed house ng'aliwo oyo nekogera ekyobusiru nti Kaye ayambala akasaati aka kankiddemu ne wano dokita okedde wange bannamawulire nga bameka abadde tobalayo nti bangi wakedde tukoze interview nenkola n'aba TV awo nondeeta ku TV eri n'essaawa zino nkola nze siri model nti ndiwo kukyusa moto simanyi bitya ngoye no tetwagala ngoye twetaaga bwongo kuba wano nanyimyanga naawe singa zaali ngoye singa muleta ba Fabiola wano singa zaali ngoye singa muleta ba Shira Gashumba asinga okwambala osinga taatawe lwaki olowooza banoonya taatawe we bijja mu kwogera mu kusomesa eggwanga banoonya gundi Gashumba Frank Gashumba Shira otuna Shira omutunya omwezi mulamba nga tazze mu lugoye lwe yayambala ne lwaki banoonya Frank Gashumba kati bambi kasebe engeri gye katamanyi kalowooza banange kati ino nyambala vintage kakati bambi yazze no nedda ina ekiwuka bantu bwemba nina kati dokita gamba abantu mba TV zize wali nezinkwata bano bazze kati wowe gwe nawe nyini ondese ku TV nekinsanga nga program gye nyini okukola sijja kudda yate kukyusa bwe nkolamu people want my understanding bangobera nkuba tenike na bitya ke because baagala byenjogera otherwise singa first family je mwogera nayo hanti muna first family esolo kyusa bunaku baida wesaagala mwerabire ne kino aba bayimbi abo nga bafuulu bayina amaduuka gye bajja engoye ne bazizaayo waliwo omusajja awo erubaganguze engoye yansesa yaŋŋamba buzidomu nkwewuunya yeggwe eka muyimbi gwe mmanyi ajja n'agula by cash naŋŋamba nze omuyimbi n'asiyimirira wano nti tukola ddiri mbwa nangire nga saagala nabikoowa bambala balina amaduuka nga buli wiiki bamuwa zino zogenda okwambala n'azizaayo ne bamuwa zino bwe bityo mbu babalanga ku peegi mbwamwogerako oba n'asasulayo kasente akatono nze kati wondaba n'essaawa eno first of all y'ebulaaya ogigula mmanyi sente zaayo I give it a value nti newenkera bwenti nengwa mu swimming pool mbeera nayo bwe ngenda mu shawa yange sigijjaako emba neerabidde n'olaba nti olukoba luno kati gano mazzi nanaabye nayo nga mpapa kati oyo takimanyi ekyokubi nasoma accounts badde njigiriza bannayuganda okugula essaawa 3 nga za bbeeyi nfu n'okugula 5 yes ng'omuntu ayaganaga sawa kye oli kati sola namugamba nasa oli akituna butunuzinaga najja n'agikola kubata yeyo olugino n'asirika simple that kati bambi buno tebukimanyi bw'oba ondaba mu ngatta eno n'ondaba nayo nagirabako n'omwezi guli yange nti wenyambala emitwalo 3 ngambala otegedde naye tetuli ku bya designer oyo muvubuka nadda ndikwoli Bebe Cool yennyini kana akavuka kaleke bambi kasiba wali banne bayanga bankubidde ne bangamba nvuuka go twale nvuuka kulumba naye asiba wano wajja ku big zone we kasiba kasebo kati kaze bambi kamaze emyaka n'oli nasana ennyumba gye kasulamu si byambu nti mwogerera bubi nze kyannewunsa nakyalanyinze gayi nti aleete motoka gye bamu pozi nga bagenda mu bondi baleete
ebya showbiz bambi Kaye yabwe mbu manager wa muyimbi mbu tuli ba big emyaka bo kitinga mu managing mbu nsura brand wo wali olumba Bobi Wine si brand ate brand nene actually Bobi Wine yasukka okuba brand yeye nyini ye bana Bobi Wine kati Bobi Wine olaba atambuza President Museveni kanajinaji ngoleta gweddole mbundi omanyi nze bebe nze big you are small oli very small kubanga okujjako nga yetunya mundabirwamu kubanga agafuba akabuto abitya ebyo byo binene nze namulaba munene enokuva ku mutwe matuga levu gatya ebyo nabinene nagambi wabula wekijja mbitegereka ng'obwongo ebimusingako obutono ku mubiri gwe bwobwongo n'ebitundu byekyama byonna bitono